Emotoka gyolengera ku screen yo bagita Range Rover Vogue era ng'emmotoka eno byebimu ku ebyo ebika ebipya ebya Range Rover byakasembayo okubeera nga ate efulumya era nga ndowooza eri mu model 2025 2024 watya 2023 era nga mmotoka eyo oba ginoonyerezaako ku bibanja ebyenjawulo gye batundira emmotoka ku Gogo genda okebereyo oba mu bibanda ebyenjawulo ojja kugisanga eri wakati w'emitwalo 15 sako n'emitwalo 20 eja dola njukira ku sente za dola sogera ku sente ze Uganda kati motoka eyo mu ggwanga letu Uganda waliwo abazirina era nga ndowooza ng'oggyeko omugagga Hamisi Kigundu ani omulala agirinaawo ani omulala alina Range Rover Vogue ndowooza ne muganda we muganda wa Hamisi Kigundu mu family ya Sudiru mulimu agirina kakati emotoka eyo ndowooza mu Uganda oba otambudde boda to boda ekyamazima kiri nti teziwera na 10 onage omuyimbi Edilisa Musuuza saako ne mukyala we basobodde okubeera nga tebeeyiwamu akamotoka ako ka Range Rover Vogue nga bw'okalengera ku screen era nga bakasabukuludde babadde balina omukolo ogumu gwe baba invitinzeeko era nga bagendedde mu kamotoka kaabwe kano aka Range Rover akapya nga bw'okalengera ne muganda wange abantu bano balina sente oba Edikenza ajjawa sente muganda wange emitwalo okugambye giri 15 ku mitwalo 20 eja dola y'emmotoka gy'olengera awo Fiona Nyamutolo yabadde ayinvitingiddwa sako ne bbaawe ku mukolo ogumu so ne basalo ne bagamba katubeere nga tetukwata ku bumu ku mmotoka bwe tuyina wano eyo no si yo mmotoka yokayoka gye balina ne waliwo mmotoka endala awo gye balina envudde mu mutwe bannaaye Escalade balina Escalade era nga nayo Escalade eyo nayo new model bannange family eno balina ssente Edikenzo alina ssente n'omukyala naye alina ssente anyway tekyewuunyisa nnyo kubanga Edikenzo ye president w'abayimbi mu ggwanga lyattu Uganda ate ye Fiona Nyamutolo yakulira ebirombe byonna gye basima gold oba wa actually si gold yekayeka buli kyabugagga kyonna ky'omanyi eky'omutaka omukyala ono yakikulira era nga yayinako signature buli kyonna ekisimibwa yayina okubeera nga ate ajja naki authorizing oba n'asayiningako n'abakkiriza ne babeera nga ate basima golodi oyo oba ekyobugagga ekyo sogera kubeera nga ate mbaterayo emmotoka y'abakulu bano mubeere nga ate mugyerabirako video liking sharingirako abalala comment section genda wansi awo abaana bano mubayozeyoze kubanga emyaka mitondo za Idrisa tayingira na myaka 4 ate ye Fiona Nyamutolo ndowooza alinga mu 34 years 35 years we watyawo naye basobola okubeera nga ate at least bataddewo embeera efaanagana bweti balina amaka era nasobola okubeera nga ate nga balagaka omujja agenda mu video zange mujja kubeera nga ate mugalaba amaka gaabwe kakati ate bayingizaawo n'emmotoka empya latest nkugambye emmotoka eno latest zezimu ku ezo ezakafulumizibwa era nga mu ggwanga Uganda actually ndowooza ne Pastor Kakande gyevuddeko awo yavaayo n'agamba njagala mubeere nga ate munsondera emmotoka eno Range Rover Vogue era nayise ekiragiro n'agamba nti buli muntu yenna ali ebweru w'eggwanga nga wayitako mu mikono gyange njagala obeere nga te oweereza dola 3 tubeere nga tetusonda emmotoka eno era endiga zasobola okubeera nga te zigisonda so ndowooza bye bantu bokaboka abalina emmotoka eno so genda kubeera nga te nyongera okubibaterawo video like nga sharingirako abalala tugatte ku butongole subscribing akade ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga tekakwalatinga buli nabandese video ekikabo kiti nkomawo temubaawo. Prophet Kakande wants to buy a new vehicle. Nabi Kakande ayagala kugula mmotoka mpya. We all agreed to buy this new vehicle. Fenna twakkiriziganya okugula emmotoka eno empya. I welcome you to the transport blessing. Mbaaniriza mu mukisa guno ogw'entambula ey'omulembe. Viewers over the world. Abatulaba mu nsi yonna. Those who love Prophet Kakande. Nice.
Uncle Martin is in Ensongozo get up. One woman I got. Sebo jangu best man nawe tulikula. Nange manyi no. Bati. Ati kuja. Jangu nabiru kulika uzu. Nabiru. Anko hamu na kati jangu. Kale nazenda mzee. Dako. Ekibuzo nakyo rozo okutandika. Badde nsaba tukitandika. Vion. Nona akubye nnyo pate yetaga omulemu. Omuzemu ku pate. Kale sokola omuli. Katika nkanzigale. Mbadde nsaba nange. Minister Zamuna. Sebo jangu best man nawe tulikula. Nano go. Aliwa. Abere kusaida. Anti Honorable Elias Luyimbazi Nakora Hanso Senior Tuinae Sokoleke tata oyogedde honorable kakati nagambye chama kigenda manya mayirungi gagenda na bigiji omuyimbi Sereb Eddie Kenzo ne honorable Nyamutolo batusazeeko Tata otyo order from above nti kati buli muntu afune akatebe watula abavaayo ojjako akasalwaki dodo bamulyemba lwaki salamu tuyinaagu era bw'anaavaayo wano ojjako akasa mwana mulenzi wagitata leka kumala biseera esebo itambula ngunga namwandu anoba bwatuuka taba namutangira wayagalira wagendera naye abantu otyo tukanye kukimanyi omukolo ogutandika butandisi okakasi tuli kuki mwana mulenzi tuuka wano ontegeezi Allahu akbar Allahu Allahu akbar akbar Allahu akbar Allahu akbar kati mukama Allah wabakuwadde obulamu tusooke twekubireko mu ngalo bassebo ne bannyabo bamusirika bamugamba batya omuntu omukulu bamugamba sala ku maloboozi tukendeeza amaloboozi otyo sebo taata tubadde tuli wano ekizimbe
Esipata omuliro? President Tower. Ekutte omuliro. Abavaayo. Ojja kakasa lwaki Dodo bamulyemba. Lwaki? Salamu tuyinaagu. Era bw'anaavaayo wano. Ojja kakasa. Mwana mulenzi. Wagitanda. Leka kumala biseera. Esebo. Itambula ngunga namwandu anoba. Bwatuuka. Taba n'amutangira. Wayagalira waagendera. Naye abantu. Otyo? Yukanye. Kitu omukolo gutandika butandisi. Okakasi. Tuli kuki. Mwana mulenzi. Tuko wano. Sabatata. Ontegeezi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ati Mukama Allah bw'abakuwadde obulamu. Tusooke twekubireko mu ngalo bassebo ne bannyabo. Bamugamba batya? Omuntu omukulu bamugamba sala ku maloboozi. Tukendeeza amaloboozi. Sabatata tubadde tuli wano. Ekizimbe Esipata omuliro? President Tower. Ekutte omuliro. Kakati ndozo kirabo yonno ye bossi omwana ono mwajja akasente mukama we
ate oyo ye power minister nanyini sente kale ekyo kiwedde mwana mulenzi sebotata omulenzi w'ebbanga olese wanki aluwa oyo gwakuleka akatali kabba amagumba osuula mu lujja kiki ekyo sebotata kuleetedde omulenzi asingayo obulungi mu nsi yo na eyajeyo sente ng'alaba kati zimuzitoweredde bana esente zizeeyo nga bukyali nga obudde tebunaggwayo nnyo. Yes, lwaki lisiti eno nkyagirina natandise ngamba nti olwaleero ku makya bali abantu 72 era olumaliza wano lisiti tugenda gifulumya tugibaweeko. Kajubi, those who haven't signed, we are going to release the list, then you will see who has signed, who hasn't signed. You know, you'll be able to make that determination. Why not eat the money? I think I already explained that, telling people not to put anyone under pressure. Have MPs been called to receive the money? Not those that I've interacted with, maybe those who are in the room. If anyone has been called, but you said go to hell, you can tell us still. You know, it's possible. But you see, of course, for many of us, they fear to approach because they know we are already exposing them even before they reach out to us. So they will not do so. But it's possible they've reached out. I don't know if anyone has been reached out to. They said, please come and collect this money. And you said, no, I will not. That's a determination we'll make along the way. Any plans regarding the UPDF Amendment Act? We are waiting to see what the contents of the bill are. Because it's while it's lined up for this week, it's not on today's order paper, but we are hoping maybe tomorrow, because the Prime Minister committed its business for this week. So we are waiting to see the contents therein, and then we'll kick it off from there. Ensongeza UPDF Amendment Bill tetunagirabako kutegeera biki ebirimu. Weewaawo Prime Minister yagamba kigenda kujja wiiki eno. Ku order paper ya leero tekiriiko, maybe kijjanca tetumanyi. Nibe tunaategeera biki ebirimu awe tujja okusimbulira. Baluwa gye mwalaba ng'ayomba kusookera ddala yakkiriza sente zino miliyoni 10 zaweebwa ababaka teyazeegaana agana naye kakati obuzibu bwe yali alina naffe ab'opposition agana naye mu ab'opposition kati muli ku miliyoni 10 muziremeddeko lwaki temwogera ku bino ebirala tazeegaana azikkiriza naye kira kyeyagambye nti kati lwaki tetwogera ku bino ebirala simanya sente eziveeyo ebunaayira ne ziweebwa abantu abamu tukusoomooza General Museveni ngaffe bwe twavuddeyo ne twanika ensonga eno ey'emiliyoni 10 bw'obanga olina obujulizi ku muntu yenna afuna sente mu mikono egitali mituufu faayo omwanike mu kifo ky'okwogera ennyo n'owandiika amabaluwa naki kakati wandika ebbaluwa gy'onoddako okuwandiika ogambe nti ono noono baafuna sente bwe ziti obujulizi bubuno kyetulindiridde mu kifo ky'okuvaayo nga oyomba buyombi naye ekirungi nti miliyoni 10 zo teyaziganye. Of course buli omu kyamanyi nti gavumenti ya Museveni yesinga okufuna sente okuva mawanga ag'enjawulo. Trump, obukulembeze bwa Trump mu America bwavuddeyo juzi ne butegeeza buli omu nti gavumenti ya Uganda nezeefuna buwanana ku nsonga ez'enjawulo nga mwotadde ne sente ez'ekisiyaga. Eno gavumenti ya General Museveni ate nga twagala accountability ku nsonga ezo kuba tebannavaayo nakukyogerako ku byegaana. Ne Trump ne banne abakulembeze ba America baga nti kakati zino sente twazisazeeko bulijjo Uganda zeefuna obutitime n'obutitime bw'ensimbi okujja okwasaganya ensonga ez'ekisiyaga. Gavumenti etubuulire sente ezo zaali zaki exactly era nga zikola ki. Twagala accountability ku nsonga eyo. Ekirala nga bwe tugambye nti miliyoni zino 10 zaweebwa okusookera ddala okwebaza ababaka okuyisa coffee bill mwalaba twagirimu ne bakuba ne bajjako amataala bannamawulire ne babasiba wansi eri mu conference hall n'ebirala ne bakola effujjo erya buli kika n'okutegeka ababaka okubateekateeka nti ennongoosereza mu UPDF Act bw'enaaba ezze bagiyise mu bwangu okulaba nti abantu ba bulijjo basigala nga bakaligibwa kooti z'amagye. Era twali twakamala okwogera ebintu ebyo ne tufuna information eri public kuba n'amabaluwa ffenna tugafuna. Prime Minister ng'awandiikira Speaker wa Parliament ku business eya wiiki eno era ebimu ku ebyo gavumenti byereeta mu Parliament eno wiiki eno. The Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 eri kuno bagireeta wiiki eno nga bamaze okuwa ababaka akasente
kati kikulaga nti byetubadde twogerako bituufu. Waliwo abantu abamu abatandise okuteeka ababaka ku kazito. Banaye sente ezo muzifune muzireete ffe zituyambe mu bitundu byaffe tulina ebizibu bingi. Banaye temuteeka ababaka bammwe mu katego, temubateekako pressure eyo kubanga zino sente nkyamu, sente nzibe. Kati mwona ogamba omubaka wani yes ebizibu bingi eyo gyetuva kubanga gavumenti yo teriiyo. Kati abantu omubaka gwe balabanga gavumenti gwe wajja otuukirira ku buli kimu. So pressures tulina nnyingi ng'ababaka, naye tugamba nedda tugenda kutwala sente nzibe nti olwokubanga twagala kukwasaganya nsonga zimu mu bitundu byaffe. Nedda zino sente nkyamu, sente nzibe. Tuna nabo ogenda ziwa accountability mozijjenga omubaka ani agenda okuziwoditinga zino sente nzibe. Saayisibwa zitya nga zigenda kukola ki? So tuleme kuteeka babaka ku pressure kuba tuba tugenda batomeza. Enkeera gojja okubanga oyanika omubaka nga bamukutte mukubba sente kubanga buli abba sente abeera n'ensonga lwaki azibba. Abamu babba batwala abaana ba masomero amalungi, bazimbe ebizimbe bakole, buli omu abeera n'ensonga lwaki abeera abba. Kati oyinza tugamba nti kati ensonga lwaki tubbe sente zino tujje tukwasaganye ensonga ezimu mu constituencies zaffe. Ekyo tetugenda kikola. Waliwo abavuddeyo twabalabe nga bagamba bagenda tutwala mu kooti olw'okubawaayiriza. Kati nalabe baasirise ddala General Museveni ng'avuddeyo nakkiriza sente zino. Tetumanyi bakyali kuki, naye ng'omuganda bw'agamba naazina takumba. Bagenda mu kooti mwanguwe oba mwagala ogendayo enewe. Waliwo bye twalabye abamu nga bagamba nti kakati sente zino za kuyamba babaka ogende eyo balondoole emirimu gya gavumenti eza parish development model. Ekyo kya bulimba kubanga ng'ababaka emu ku ezo ensonga ezitusasuza omusaala kulondoola mirimu gya gavumenti bwe bumu ku buvunaanyizibwa bwe tulina. Kyovudde olaba tusasulibwa omusaala okujja wano tuteese weekend ne tugenda mu bitundu gye tuva okuwayamuko n'abalonzi n'okulondoola emirimu gya gavumenti. Ogwo omusaala tugufuna ne allowance ezi. Kati kino lwaki bakoze ekyenjawulo? Kyanjawulo ki? Ate nga n'amakulu tegaliimu kubanga buli parish buli muluka baguwa milioni 100 ate nga sente ezo balina okuzikomyawo. Naye kati noga nti n'ababaka buli omu tumuwe milioni 10 ate ezo zaabwe talina nazikomyawo. Tekikola makulu n'akamu n'akatono. Twagala okusoomooza gavumenti ku classified budget. Emyaka 5 egiyise financial years, classified budget zaakasaasanyibwa ku classified buli obutabalika trillion 16 n'obutundutundu 8, 16.8 trillion. Kiba kitegeeza nti buli mwaka classified on average buba obutabalika 3 n'obutundutundu 3, 3.3 trillion shillings. Ezo sente zikola ki bannange? Nalaba General Museveni abyogerako ku bbaluwa nti kakati classified zituyamba kukola kino nakiri. Yes, buli ggwanga libeera ne classified, naye okusookera ddala erina okuba nga bw'ogipima ne sente ezigwa mu ggwanga eryo kikola amakulu. N'ekirala classified yeno ntalo ki ze tuli mu kulwana kubanga n'entalo ze tulimu South Sudan bajja wano juzi nga baagala sente budget eza South Sudan. Congo era wabeerawo sente ez'enjawulo n'ebirala. Kasi zino zo zikola ki? Ffe tugamba nti zino sente ze babba mu ngeri eri organized corruption kubanga zino sente tewali azi auditinga n'abalina okuzi auditinga tebakikola akatiimu akalina okukikola. Kati zino sente zibabbiramu sente z'omuwa omusolo, bino ebintu bya classified. Era kyovudde olaba tugamba twagala proper accountability ne bagaana ensonga eno y'emiliyoni 10 ekikyamu ekitategeerekeka. Ffe twasalawo nti kye tugenda okukola ku miliyoni 10 zino enkyamu twayisa ekiwandiiko okusookera ddala nga tuvumirira okuwa ababaka miliyoni 10 okuva mu classified budget ya State House. Ekyokubiri nga tugamba ffe tuzigaana kubanga sente zino nkyamu. Ekirala ne tugamba IGG olinze eki okunoonyereza ku nsonga zino. N'ekirala General Museveni nga tumugamba nti kaakati twagala owe accountability ya classified yeno ya State House. Baani bewadde sente ne lisi gifulumye eggwanga litegeere era na lwaki kubanga ffe tugamba nti miliyoni 10 nga bwenja okubannyonnyola ziweereddwa ababaka mu bukyamu. Emikono amakya ga leero
tuwezezza 72 y'ababaka opposition abatadde emikono ku kiwandiiko kino nga bagaana ssente zino enkyamu. Lwaki twasayininga? Tugamba okusayininga kulinga kukuba kirayiro. Abantu batulonda nga tunayingira parliament tusooka kukuba kirayiro. Juzi Honorable Nalukoola yakuba ekirayiro nga tannatandika mirimu gye. Abantu yesi bakulonda naye oba olina ssooka kukuba kirayiro otandika okukakkalabya egijo. Kakati okuba ekirayiro oba owa obweyamo eri abantu nti nja kubaweereza bulungi emirimu gyange nja gikola bulungi. Weewaawo abantu abamu bakuba ekirayiro naye ne baba ku birayiro bye bakubye. Ekirayiro ekyo kiyamba abantu ne bakujjukiza juzi enkeera nti walayira nti ojja kuweereza bulungi, kakati ng'oli mu kubba abantu ng'obayisa bubi wava ku kirayiro kye wakuba. Kakati naffe kino kye twakoze kiringa kuba kirayiro. Ffe tugamba nti nedda ssente zino tuzigaana era ffenna abasayinize kuno tetwazifunye. Kiba kitegeeza nti obujulizi bwe bunaavaayo era obujulizi bungi bukyajja mujja kuba mubulaba ng'oli yasayininga naawe nakuba ekirayiro n'agamba nti ze ssente ezo nzigaana nzivumirira era saazijjaayo, naye ate obujulizi ne buvaayo nga ssente wazifuna. Ojja kuba olina okunnyonnyola abantu lwaki wakuba ekirayiro n'osayininga ng'oli mu kwebuzaabuza. Kiba kitegeeza abataasayininze, kubanga mu opposition tuli ababaka abasukka mu 100 abamu tebaasayininze. Oba oliawo nga bagamba waayi saagala kwetantala nja kusayininga obujulizi buveeyo ssente nazifuna lwaki mba neesayiningisa. Naye eyasayininga nga yazijjayo obudde bujja kukya. Tusoomooza abo abaagabye ssente zino, kubanga gwe yagabye ssente bw'onoolaba omuntu gwe wawa ssente zo nga yatadde omukono ku kiwandiiko kino mwanike, vaayo omulabisa ogambe naye gundi namba eno bweti ne bweti ssente wazifuna twazikuwa n'obujulizi bubuno. Lwaki ate kakati osayininga ekiwandiiko ng'otuvumirira otuyita ababbi naki? Yensonga endala lwaki twagambe tusayininge tusoomooze abo abagaba ssente nti kakati muveeyo. Omuntu yenna bw'abanga yasayininga ng'ate wamuwadde ssente zo vaayo omwanike. Yensonga endala lwaki twatadde emikono gino ku kiwandiiko kino. Abalungi abatuuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, ssente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.